Megatron call, subscribing, liking, kuramawulire agesigika musibye mutya mugamba mutya Namukasa wano. Olunaku olwaleero kankole intro erimoze gye twa practice nga tuli ne Kasuku Owenkwe atula nageya mama we Kasuku talina babe buli omu amugeya kosa mama we ekyo muze yangamye tutandike bwe tuti tewali buzibu tewali buzibu okiriza tyo ine enkwe nawe enkwe nziyina anti kati ekikulu kye tulina Namukasa kiri bekiti katuli mawulire tuli mu gundi enoonya akantu tulina onnoonya akantu so ebisigale tuba tugenda biraba luvannyuma wadde tunoonya akantu baako n'ababo andi naye kati Namukasa waliwo ababo kati Namukasa singa badde bakwatidde mu bwenzi nga kyendiko wandigambye kale kuba tulina ebintu byaffe bye tumanyi naye nga era nkukubira essimu ne nga nti sweet mami kiri kitya nonga ignore idiots naye kati wano bino biboozi byaffe tewali kye kikuggyako embeera mwenna mwemanyi bintu byammwe byabakazi it is common knowledge. Tamuza ku channel yaffe. Ompulidde tamuza ku channel yaffe. Naye obuzibu bwe tusinga okuba nawo mu mawulire we have become so friendly to each other. Naye nze I believe the first line of information ate yemmwe kyaivola nze nkola nammwe. Of course waliwo stories zigenda okujja Namukasa simaya yabbye yakoze ki nga sijja gikola kuba gwoli kyali wange naye bino ebiboozibozi asijja gaana bikola nja kubeera wankwe naye nja bikola okirize yes kati naawe waliwo story gyojja okukola nebo story ezo nga zikuba tetuziyingira ngamba Kasuku anaalaba atya mbeera nja kiraba bubi naye tuba tujja genda osengejja mu busengejja kati saawa eno nina omuyimbi eyanyiigira by the byebimu ku byanzija kukolagana n'abayimbi ne tusigala nti omuyimbi baba alina kyanjagaza akimbuulira ne mubuulira kyenfunamu n'amanya kyafunamu ne tukola yagamba munnakyaza oli ng'amwogerako amukuba naye omuyimbi maze omwaka gumu n'ekitundu simulaba tankubira soogera naye I don't even know if he's still alive okitegeera so the business of opportunism has to stop okitegedde naye tewali nnyo kye baakwogerako kiri awo just lwakuba nti gw'oli omuntu obeera tomwagala naye nga tewali kiri awo regardless we move tugenda maaso yofa kina abasipaaka Kasuku abasipaaka tewali kyenfa nabo waliwo eyayogedde oba mwogere erinnya manyize siriwo mwogere erinnya amanyi omukyala gwe bayita Helen ki weeyo era Helen mumanyi producer mbo yasama ebyekisiru ng'olinga nze alwana nnoonya ku interview lwajjo mmanya lwana nnoonya ku interview lwajjo mmanya mbo yasamanga nze naye nze ekikulu ate njagala muddiza mulyo naye nga era ntomuddiza nze ekikulu kya byonna nze njogera mazima siina kye nnimba ekyo ekisooka ekyokubiri I got acknowledgement from her bosses that they are fully aware of everything I said. And they concur with me. They know that what I said was the truth. So, mujulizi woli. Yabaddewo. Yes. So, kati bino ebisigadde, it is up to them. You see, those people need to understand. This is a job. This is not your home. Ekisinza okutta wano emirimu mu Uganda sina media yokka emirimu mu Uganda bantu kulowooza nti they are doing you a favor for the service you're offering them okitegeera wewava obuzibu wokka oba okitegeera people especially women with their egos and feelings they leave their homes and ngaze ku mulimu ayagala kumumasaajinga ekitajja kusoboka tuzze kukola buli omu akole kyalina okukola tutambule tugende okitegeera yes you can have your own issues deal with them if we are here at a job let us do the job kati nze I was not talking to those people me I was talking to the business owners there are people who are stakeholders in that business who are accountable those people they are not accountable because they can fire her she goes okitegeera but waliwo yatandika company eyo waliwo omuntu gwe baleese nga general manager okitegedde kati va ku ffe mulaba wano ku mpewo
wali abaana abalala waliwo omwana abeera ku kamera omwana abeera ku kamera ye tafaayo oba gwe Kasuku oba gwe Namukasa ye gwe bamugaa nti oyo gwe booteekayo alina osasulwa ssente ze omwezi nga guweddeko okitegeera kati tesobola kubeera awo mbw ate simaya biki waliyo abaana abali mu sales abali mu marketing abali mu branding abalongoosa bangi nze bwe nkubuulira ekintu nkikubuulira kuba njagala abalala nabo balye okitegedde so whether someone likes me or not I'm not going to lose sleep yes I'm not going to lose sleep. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Alala nabo balye okitegedde so whether someone likes me or not I'm not going to lose sleep. Yes, I'm not going to lose sleep. I left the place. The place went on. I went on. Yeah, people fought me. But most of them now left. Nabali we before babi bajjako. Yes. Chokanga walwana muno. Ngoli yakulwanisa. So kati ebyo bisigadde byonna. Helen yogera kunkubira ngo yagala interview. Era kyenjo soko kugamba. And you will explain to me whether indeed you said those things or not. That one I can assure you. And if, anyway, your bosses are going to be seeing them, what will happen next to you is up to you. Yeah. Wakiwulira nga yenyini yakyogera? Isaac yabimpadde ng'ayogera na Isaac ng'ali mu kungeyeza n'agamba mbu twasama. Nayogera bye nayogera bampita okumpa omulimu bwe nakola ebintu byabate ne batampita ate ne banzanyirako ne mala ne bagamba sikyayagala kati bwe nabyogera najja nga bamanyira. But anyway, this is what happens. Buli muntu ng'okozesebwa kino njagala kigamba. Buli muntu ng'okozesebwa ogwo omulimu si gugwo kye batamanyi. Wake up one day, do what brought you there, go home, go meet your friends. Nze nina kyali wange nena mwogera wano Kusamu. Kusamu yali akolera nali nkola naye ku Kamunye ne Red Pepper. Bw'avaayo waliwo olupapula lwe baakola baluyitaani Sireza nerabira erinnya lyalwo nga bamutwala. Kusamu bamuteeka mu sales and distribution. Nga akola ne sports kuba awe wali gundize. Nemugamba nga ku Sunday tuba tutudde. Nawoza olupapula banange, olupapula lulina ofuluma, simanyi nemugamba Kusamu. Weemanyize nnyo obudde okubuwa ku famire yo. Weemanyize obudde okubuwa ku famire yo. Tofana mulimu. Yes. Yesterday naade ne bashalom. Nga bagenda dagina isa abayise baade bagenda meeting awalo ifu kibade baggulawo. Nenga no. Ninga kanzire ye kansanga abaana bange. Imbereko nabo ku Sunday bandabeko. Kuba bo bajja kubaawo. Bajjukire nti daddy yaliwo. Yes. Okitegeera. Era yensonga wachola nti ku Sunday nasalawo kubeera waka. Pate wazisazaamu. Nazisazaamu era sikyalabika ku Sunday. Ate ne Saturday ezimu. Waka. Nina lwemba kutoka talk show. Nengenda nenzija abaana ne mbatwala ku water park enaalya ne bawuga ne balya ne banywa okitegedde ne tuvaayo ne tufuna we tugenda nga famire ne tulya ekyeggulo bemba ninamu ssente ne mbatwala mu hoteri ne basula eyo ne mutadda waka ne mulaba ku mabaati amapya. Lwaki? Kuba bano abantu betuwa obudde bwaffe buno bwonna. They will never value it. I know. You see, when you begin working somewhere and people think they are doing you a favor, it is wrong. So I told him, Kusam, give your family a lot of time. Naroza anti nimba.
Waayita mmeka? Nga bamugobye. Ate bamugoba? Olowooza ennaku zino kampuni zikyagoba? Zikola ki? Ati tezigoba. Kale ennaku zino Labour laws zikola. Kampuni ogenda olaba batandise okusidelininga. Eyali asoma amawulire nga baga nti akati ddayo mu field terutegeera by'okola. Bw'otandika okugenda mu field nga sitole zo bw'ozireeta tezirunninga. Ogenda olaba osobola obeera nti omwaka mulamba. Ne bajja ne mukola PMS ne bakugamba naye ggwe. Kati abo bennyini abo abalwanisa abantu tekiniki bye bakola. Ate waayita mmeka nga bamuzannya oyo circus. Ne mugamba nakugamba obudde buwe nnyo famire yo. Kati nga kusanda atuulawo nga nabo abaana beewuunyo. Dadi leero ki nga abaddewo. Kati nze tosobola kubeera n'abaana bange nga tebammanyi. Tekisoboka. In and out. So abantu bonna bw'oba omanyi nti bakukozesa. Business gy'olina ofiirako eri emu yiyo. Era nze kyakiva olaba nti ku Sunday nkola Sunday Nation. It is my business. Nti inshallah singa Nika atuuka wagambira nti kati atandise okukola nga Kasuku live ekyali wasobola ogisikira. Mwana najja mawulire. Najja n'atandika. Yes, n'atandikirawo. Ate olowooza muwayo mentorship ya myezi emeka mukaaga. Nga mukwanga show ye nga nange nsigala nkola byange. Nga ntandika okuwithdrawing mpola. Mu myaka 2-3 aba fully involved. Nga business agitwala. Kuba business ya taata we, business ya family. Abeera agikoze eki. So, omulimu gw'olina ofiirako gwe gugo. Era mu business owner mubalaba bakuteekako amaanyi kuba business yaabwe. So don't lose your life. Don't lose your happy years that you're trying to impress a boss. No. However, when you are at a job, do what the job entails you to do. Delivering 100% gain a mass. Okitegedde? Yes. Fe tukoleddeko ku bantu. Oli n'omuyirawo n'omubiri kubiteetaagisa. Okitegeera. Nekigaana. Oli n'akulaga nga tabisiima ani yagambye. Lwaki wannyamba? So those people, they will be fine. They will be fine. Ekirungi message nagifunye. They told me whatever you're saying, we know about it and we are working on it. Okitegedde? Yes. Era for her sake, I had even gotten an offer. Yes. Okitegedde? Naye nembagana, I already have a contract their side. Era kali ne side gyeniko, if they don't handle me well to renew my contract. Ogenda kuvaayo emyezi mukaaga kugiggwerayo. Tebagenda kusasula. Nedda bajja kunsasula. Emyezi Kasuku wendi woli. Namukasa bajja kunsasula. Wendi woli emyezi omukaaga giggweko. Ati tofaayo emyezi omukaaga tegiggwako mugondi. Muki? Mu August. Tulinde. Bannange, Bobi Wine nga sisinkana mpuuga. Akantu kabulidde ddala? Kakwate mu ngalo awo. Nange tekammenye. Nga kakumenya katya. Bobi Wine nga sisinkana mpuuga tutandikira. Bobi Wine. Ne batula ku ntebe yeemu. Kana batabuse ku internet. Abafoot soldier batabukira bwerere. Omanyize Namukasa nze nagamba abantu ekintu kimu. Mu buli kyokola olina okwebuuza nfuniramu wa. Y'ensonga lwaki olaba nti abaagenda mu lutalo Luweero n'abazzukulu baabwe bali mu kintu. You have to ask yourself ofuniramu wa. Yes, the message Noop is passing over is very right and relevant depending on where you are. The roads are not good. The hospitals are not okay. The drugs are not there. The transport system is not good. The education system is on its knees. There are so many wrongs happening. The question is, ofuniramu wa? Nze nakigamba abantu, Namukasa sikyasobola kuwagira muntu nga sina wenfuniramu. Kabibeere mupiira, kabibeere
era maani yo kati bino byatandise ozanya byestategeera nagitadde nagiwumuddemu jangu ke waffe mwaseno sijja sobola kati amaanyi gali ku Madrid kuba yeezanya byentegeera awo olwo nkyusa tiimu ngenda olwo Spain kati ngenda kugobera liigi ya Spain oyina I support Man U najinjuwagirako yali ewangula ngempa essanyu kyenfunamu essanyu kati buli woobeera weebuuze what is in it for me kiri very important you have to ask those questions kati ekyokulala ensi ekyuka business everywhere is lose some win some you will wake up one day nga Mpuuga ne Nuupu bali bwe bati you can wake up one day nga bali bwe bati anti kati politics is strategy tulagawa nkugambye nti osobola otuuka kati kankuwa example Jaramogi Odinga tata wa Odinga ono aliko abazungu nga baagala okuwa Kenya independence bamuyita ne bamugamba nti yita mu basajja bano okitegedde n'agaana and Kenyatta did it. Kenyatta n'anunula family ye yonna. Odinga family has never seen power. Nti kati be babuyina ne bamuwa prime minister era Kibaki yali amubegerako weewuunye be yali nabo Uhuru Ruto bali ku tiimu bye nga bwe bukadoogo bwa mentalinga obwana bwe baga nti bano baana bange bonna bakutte ku buyinza ye bomulemye otegete kyenkugamba now politics is a business of compromise. You lose some, you win some, and it's going to be evidenced wano wetulaga mu kisanje ekiddako Nuupu nga yeina percentage wagenda bawe ebijjo kyuka. I'm telling you bijja bawo yes bichuke wajja bawo ebijjo kyuka era ogenda kulaba ne pattern mu bagenda ogabira kadi luli baali bawa buli omu the popular vote kati balina okwebuuza omuntu gwe tuweereza mu parliament kuba kati amasannyalaze gali ku principle ne ambrella sibe kiri kati yenna gwe bagiwa bali sure ajja yitawo kati bagenda kwebuuza tuddeyo ku popular vote eyokuwa obugwi buli omu kuba luli baawa abantu ne batamanyi bye babakoze babirabye kati bagenda omuntu nga tasobola na ku debatinga kati baddayo mu bagenda kuddayo banoonye abantu y'ensonga kyola amaanyi gabe bagakalunga ku Nalukoola balina Nalukoola balina Ssenyonyi balina Waiswa Mufumbiro babaleeta okitegeera ogenda nabo abantu be bagenda oleeta ebintu it's not going to be business as usual kati ne bano balina otegeera bano bajofule lutaaya teweewuunyanga yes kisoboka abangamba mujofule lutaaya mbukadi ya Nuupu mye simanyi I don't know so much but what are the options kati waliwo boolaba nga bagenda kugaa nti kadi ya Nuupu mye naye ne bagimuddiza ng'alina ky'alina okukola mu structure sinti agenda baliisa olaba kati Namukasa kankubuulireko waliwo abantu abamu mu byobufuzi nagundi gye n'adenda abantu baba basobola bagende balaba esseri bagita House of Cards yafuluma 2013 naye reviews kati mu TikTok obuntu badde bugenda mu maaso obwo nagenze n'enjiraba yonna abantu bategeera obuyinza babufuna batya babugainingira batya. Politics does not have a permanent friend, a permanent enemy. What is permanent is your interest. The faster we understand it, the better. Kigenda twanguyira. Y'ensonga wachola nti a few days after Churchill we yakuba ekifaananyi ne Museveni feti yabakanyuze principal ng'atudde nani n'empuuga kati n'otula wansi ne weebuuza tuli kuki n'otegeera ate era nga boogera era principal n'avaayo n'abagamba nti tetulina buzibu na Mpuuga just Mpuuga twamugamba kkiriza nti walya zaayo ssente tugende mu maaso n'agaana neffe chapter eyo twagiggalawo
kati tugenda mu maaso kitegeeza now that is behind them. They are now moving forward. Era singa bawete kona nga mpuga bamwetaaga. They can convince him, they work with him, but he won't come back to the party. Because he no longer stands for the beliefs of the party. Party cheyimiriddeko. Yes. So, bana abantu abalekana era kino era kiri bakyaswala. Nabalaba ne ku mwana Kasuku wabalaba. Omwana. Bakyaswala. Kyenkunyonnyola ne taata yavaayo ng'akomerera omwana. Just kati yali social media pressure. Omanyi pressure ya social media eyo kati ffe tugibaddemu. Kati ffe tumanyi nga bw'ogambye eri. Waliwo omuntu gw'otunuulira nga waki omuddamu. Okitegeera. Kati chairman Nyanzi waali. Why could he be bothered? Because ye mwennyini si ye yagambye omwana nti genda. Basobola okuba nga bamukoowa. Mu principal yamugambako bolekera awusagaasagana. Bw'oyagala eno bibi. Oyina sigala wamu oba ogwiridde weera sigala awo. Anti kati ekyandibaddewo bandibadde ku chairman Nyanzi. Anti kati mbu baba tebandikozesezza kya mwana we kumucrucifyinga. Okitegedde ekyo kyoyogera nze nange waliwo yankubira essimu nangamba Kasuku tojja mu layini eyo gye tulimu giveemu twagala Nyanzi awo. But well, the arguments may be legit, but they are cowards for hiding in the child. Namukasa, if you have an issue with me, you walk up to me, you tell me Kasuku, I have a problem with you. We talk about it, we agree, we disagree, life moves on. Tuvaawo buli omu alikiriya ne munne nti katulemaganye Namukasa kyekino Kasuku kyekino. That is how life works. It is only cowards who choose to talk behind people's backs. Era buli wosanga omuntu ng'ayogerako emabega w'omugongo w'omuntu manya is not an honest person. You have a problem with me, come and talk to me. Bebo bokyaza nga bagamba nga bebaninako obuzibu. Ate nga tebantuukiriranga nako. So, kati yeye embeera eri awo muganda wange. Business is not going to be as usual. Things are evolving. Kati reality abantu ogiraba. Ne baba mukazi. Otandika nga omusajja muli mufumu omusajja n'omuteekako amaanyi mangi. Ne mpola otandika realizinga. Manyi tekakola. Oba kino tekikola. Oba kiri tekikola. Kino kijja soboka kiri tekijja soboka. N'ogenda mu maaso. Yes. Ekituufu kyo kiri nti nze kino ngenda kigamba ab'opposition. Wali ab'opposition abali genuine nga bo tebaagala Museveni ne byakola. Wali abaliyo nga bo banoonya ssente. Banoonya bulamu kuba bulungi. Okitegedde Namukasa. Kati Museveni amaanyi g'alina mu opposition. There are compromises people have to make. Oba baagala oba tebaagala. Nze kyombeera nkibagamba. There are compromises people will have to make. Omuntu asobola ogenda gye wasomera Namukasa ng'ayagala kwabya. Ne baleeta omusomesawo ng'agamba Namukasa yali mwenzi nnyo ng'akyusa abalenzi wano. Ne baleeta n'ekipapula ekiraga nti kya disciplinary committee baakutwalako mu disciplinary committee. Kati n'otuuka ab'opposition bonna abasinga they are holding them at ransom because of something. Waliwo agendayo ng'amabanja agamutwala, waliwo agendayo ng'alina sikando. Abaana oluusi mwe mubabeerako. Museveni n'amala agamba ab'opposition abamu nti kati mbateeredde ensi ebalye. Oyinza olaba bakkirira eruzira. Ne bamala baga nti kati katuleete ka vidiyo. Kuba gye buli. Bangamba be bayitirivu. So just abantu balina kukakkana nodda wali nti nze ngenda kufuniramu wa. Kuba abafunamu weebali. Kati gwe ng'okuba enduulu weebuze nfuniramu wa. Okitegedde? Bw'oba ogamba nti mu ddwaliro teri ddagala. Enduulu gikube ng'ogikuba mu ddwaliro mugendeyo eddagala awo ofuniramu. Enguudo bwe ziba ngambye enduulu gikube ng'olaga nti enguudo mbi twagala enguudo zikolebwe. Gwawo ofuniramu. Naye bw'ona olowooza nti ogenda kutambula ne Kasuku. Olw'okuba Kasuku agambye yasobola oleekaana. Kasuku bw'anaaba mu meeting ne Namukasa togenda bbaayo.
bye byatujja mu famire z'abantu. Wano omusajja ajja n'akunyonyola omukazi mu binnyo. Omukazi agenda ottula mu meeting n'omusajja. Ng'ebbeera alipise baati ng'ekisambi kyonna kirese bweru. Ogenda okuddamu Wai, Kasuku. Mayo abakazi, omukazi omala gamuleka. N'ogamba kale. Ogenda okukyalayo bakuyise. Anti omukazi yateesa. Naye Kasuku oyo yakuyamba nnyo mukwano gwo. Mwite tulieko naye wano ekyemisana. Omukazi ayagala okukulaga nti yakkoowa. Bakuleetera obutunda nga mazzi. Nanyini maka obutunda bukwafu. Obo mulimu mazzi. Butangala be buti solola bali. Ne balyoka bakuwa clear message. Nti twakkoowa twakukooyera ddala. Naye nga gwe wali owagira blindire. Ye bamusonyiye ne magulu yebaka. Okitegedde? So ye embeera. Bannanga olutalo lwa King Sir n'omwana bwe yasiga ebirwadde. Olutalo sirugoberera. Omukazi agamba mbu yeegatta ne King Sir amala wiiki nga musaha n'amugamba mbu amire pepu. Bw'owulira pepu kitegeeza kikasuka. Kati nze kyenjagala okwogera sigenda kisentalingira ku King Sir na mukazi oyo. Ngina kivugira mu baserebo kuba I don't know if the woman is saying the truth or not. Okitegeera. Naye baserebo oba actually sigenda kivugira mu baserebo kanjivugire mu basajja. Abasajja bw'oba ofunye omukazi mubuulire ky'onoosobola. Kati olwa Namukasa nze omuwala asobola okungwako n'alaba ebirooto bye byonna. Kuba ye alowooza nti Kasuku olw'okuba bamukubira enduulu wakabi nnyo. Kati n'olyoka ojja naawe n'ogattako by'omulimba. Oyo madamu talina kyasobola kukola. Kati nze nkubuulira mufulumya. Omukazi n'alowooza nti kyekyo. Kati ensobi gye bakola endala. Bw'omanyi nti waliyo abawala ajje waka w'omusajja. Omukazi waka n'amufumbira n'emmere n'alya naye nga mujja we. Nze mbimanyi ku nnyimbe. Kati gw'okyali ku bya nnyimbe. Bajja bakwano b'omusajja nga 6 n'abayita mujje munkyalireko nga mulimu ne mujjawo. Ate ye abatayogera nnyo. Abeera awo bannange n'alyoka akutunuulira okuva ku buggu ne balyoka bakugeya n'omusajja n'okoowa. Nze kyava sikyagala bagenyi. Sikyagala bagenyi wange. I want visitors. Sibaagala. Lanchi ejja kujja naye ejja kuba bwejja okubeera. Si waka. Nyinza n'ogiba wange omukyala taliiko. Abaffe. Nkugambye. Nze kubuulidde mazima. Wakoowa. Kati gw'omanye emikolo gye twakabeerako bayooko be batumoolidde eno ddeeri naye ng'ebiriwo obimanyi. So kati nze kyenjagala okugamba kiri beekiti. Abasajja tulekerawo osuubiza abakazi ebintu bye tutasobole. Omukazi akugwako awo olw'okuba ovuga emmotoka ey'akabi n'atamanya nti naawe olina ebizibu byo. N'alaba nti omutwalo gusobola okukubula n'ayingira feeling. Then after 3 months kuba abasajja ennaku zino takyazinamu kamu n'akuleka. Okitegedde. Kati baagala n'akuvugira ddala emyezi nga 6. Nze nakyali wange akugamba waaye Namukasa ako kanteerewo. Nvugireko wano emyezi nga 6. Permanently. Musajja n'abeeraawo ng'alina mukyala we waka naye ng'alinayo akawala akaliko emyezi 6 omwaka mulamba. 31st fireworks n'ekuba n'asangula ennamba. N'akuggyako engalo n'otandika okukuba essimu nga bw'etayitamu. Mwayawukanye ku 27 Desemba mwogera bulungi. Tolina kye wakoze tewakye you had the sex of a lifetime. Omusajja olwo ng'eyo chapter agiggaddewo. Kati bye biviiriddeko abakazi okukola ebyo ebintu. Okujja mu mawulire ne weebuuza. Wali naye bulungi, mwegatta bulungi, omusajja n'akukyawa. Weebale. Nkitegedde. Bye bitabudde abakazi. Tutyoboola n'ovaayo n'oyogera ebyo. Ate goloza abakazi bakyaswala. Nze nswalira ddala. Andi kati omukazi Namukasa ssebo omukazi asobola okwetunuulira nga naye amanyi faaji. N'avaayo n'akuswaze. N'aviirayo ddala nno. N'agamba nti ng'amazima mweyagala. Ate bye bikazi gwe obimanyi. Bw'ajjayo nno n'ebifaananyi. Bw'ajjayo n'ebifaananyi.
kati abakazi baswaliza ddala n'akuswaza misana ttuku era kati abasajja baagala kukolera mu mmotoka omukazi nga yakusose mu kasenge n'ategayo kamera n'akwata amaloboozi gw'omanyi nti kati okwegatta kati kwa bunkenke omukazi oba naye awo nga bakubala kati waliwo bino ebisajja byaffe kituula naawe nekiteekawo bando ya ssente wano wakati we armrest babikola bati nga waliwo awo miliyoni nga 8 aye n'akubalirako emitwalo 3 kati omukazi agamba kale tewali buzibu ne mubeera mwenna ng'alina bu vidiyo bo nga 8 we mwawukanira n'otandika omulaga embwa n'otandika osasulira vidiyo emu ku emu anti nze nzita mukwano nze ngenda zita n'akakuweereza ku ka viewers neweerabako wenna ng'amadde genyinya bwegati n'okamba ensi egenda kunjoka nga gwe atalina figa aye ebisajja ebiri mwezi ofisi z'amaanyi tekiba na figa olubuto luli eno akabina kagwambe kati alina ekigere tasobola kuyimirira ati ayimirira ati omwana nga yakurekodinga bati oli ku ssimu biyingira woteeri ne bitandika alo n'atunula eri yayogera ku ssimu omukazi n'akola bwati yeefuula mbu asinapinga kume nakwata gwomulaba akola ati kume nakwata n'asirika kati yembeera eriwo abakazi bakambwe era tugenda tutukako mu time abantu bave ku bwenzi obanga beeriira ku kisenge omukyala mwakusanga onagana Namukasa nzigiraamu wano ku kisenge ne muyimirira buyimirizi mama oyo takutula nkutidde eyo kati ate kati bye bituta abantu mu Airbnb woteri bazivuddemu bagenda kati mu Airbnb kyekibatutteyo ate naye omusajja yasookayo tebakyayagala bakazi basookayo mu recordinga kati bwe buzibu bwokka abasajja bwe bakoze abakazi kyekividdeko abakazi okutabuka eyo embeera kati omukazi yamanyi nti baateekawo nti wamusiiga enziku bwensi egenda kukukyawa naye ate ono alina baali abalala nga bo tebafunanga nziku era bajja mugamba kati olaba kati Namukasa olaba wano gundi be yavaayo ga nti mwasoma mwenna ojiiwo omu nakubira essimu naga nti nam oyo muveeko nze nkimanyi bulungi twali ffenna kwayiyo omutwe gwo gukakkanirawo bwekiri noga kati ekijja kijje kikyenfa okitegedde kati yeyo konsola abantu gye balina wali oli ajja ku social media awo n'akuvuma era wansiiga enziku biki omuwala n'akukubira n'agamba kale oyo omuwala nze namulabe nga byayogera sibitegeera nze kati twekoze emyaka 2 nga tonsiiganga nziku n'onaaba mu ngalo n'ogenda mu maaso bwekiri bawoza omusajja tamalako naye nga gwegoyina owulira amalako nze ankubidde leero ku makya mbadde ndi awo nga siina nnamba ye n'ankubira era be bano abaogera ku masimu halo mbadde nsaba ku nnamba n'omuga bw'okuba essimu mugambye gwani ana ne mujjako n'addamu n'ankubira halo nze gundi yani koze okuva awanti wano awo nkuyambe ntya nsaba ku nnamba eri Lupazo ndowooza Olutalo kati Lupazo yagenda odwambala ogenda guwulira naye tekagenda dwambala kajja bireeta ng'ayisewo emyezi ng'egi talina bwongo emyezi ng'esatu nze nkikubuulidde nze Pazo mumanyi tabuukabuuka nga wayisewo emyezi ng'egi wajja kikomyawo owaayi ebyo kati ojja bibuuliza ddala ye omukyazi ekirungi oyina ennamba ye togiina umubuuzi wabula omuwala mbusima bamugamba amire pepu naye abawala balekerawo okweswaza kati omuntu bw'oyogera pepu banga agamba omuntu alina siringi enewera kuba abawala bo babeera balowooza nti kati bano abali mu limelight it is okay abantu bakwagala bakubelivinga balaba oli that level nze sisobola vaayo kwogera nti nali omuwala olaba ne mukyala wange singa kibadde kisooka nandibadde mumwegaane nga nti tetweryangako wakati ngenda nkigamba ani bibakwatirako wa okitegeera naye abawala tebakyasaaga abawala beekola ebintu mu ggwanga lino byebyo nno naamu banange omukazi yeekola ebintu munaŋŋamba mmire peepu namala wiikisi 2 sifuka neŋŋamba lwaki yali tanywa mazzi naye wiikisi 2 nga tafuka abeera abaaki oba ki ekyo kyaba afunye
oba gonoria nange kyekyo kyoŋambye Kasuku abasajja infections za muzi reactinga mango stock ezaffe bane walabye musikati wamulidde ku live bwe yagambe Sheilah mbu simanya yeetunda tutandikirawo era n'agenda ne ku page n'ayongera okukaatiriza oli mu kwogerera bano banna abafifiteke mwaba mukola mirimu ki maya mwetunda naye omwana oyo akola mirimu ki gwe bagamba ebigambo she's a bar hostess and she gets paid a lot of money. Cuts minus bino be yatandise mbu okola mulimu kibi. I want to feel for him. Nti omuntu omanyi waliwo ebintu Namukasa ebiri challenging. Nze abantu mbagamba nnyo nti nze okuzimba ennyumba yange yasooka. Nali challenged by someone gwe nalabanga kiyenje. Nemukolera buli kisoboka n'atuuka we yatuuka n'akera ku makya n'antwala ku nnyumba ye nanga nti my brother gye wanzija yonna bye twayitamu wano we wange entebe awo nga yagula ettaka n'azimbaka. I don't know whatever connections he got and what in entebe. Nasooka n'enzimba omutima naye be natuula wansi ne nga naye omutima nzimba gwaki omusajja tanzibanga tampitangamu tampayiriza nga talina kye yali ankoze. So it is natural ekyokuzimba omutima nenga kati eno wake up call kannekwate ntandika okukola ki okuzimba naye ono ye yanchallenginga nenga nti ono kiyenje gwe nayamba obuyami nendaga minisita ono nemulaga minisita oli tekisoboka nenkola nenzimba nenkimala. Kati rarely do people really take it in good faith nti mbadde n'omuntu ampiseeko agenze bazibu kitegeere kizibu nnyo. So kati awo nsobola otegeera that direction woka kati sindowooza nze wenjo munenyeza wamu ate kugoyinga personal gwokola wa biki naye babeera bonna mu mabaala ng'oli agahostinga n'oli naye yagahostingako oba oli yeetunda kasita byatunda bibye olina ke wayogedde naawe olina obubu yes nga tonaga nti oli atunda busolo gw'olina naawe obusolo gwe naawe tunda obusolo obubwo naye nga ki ekiri mu mawulire Sheilah kye yayogedde kituufu talina we yalimbye teri ssente ate nga nze by the way olaba bino byenjogera ku bana abalwanisa abantu ababalemesa ebyo byo mbyogerako naye I sympathize ne ba media house owners okitegeera era for me right now it is easy to employ me on compassion nti ntegeera media owner kyayitamu okitegedde ayina osasula abakozi waliwo abakola ssente nga tebasasula naye waliwo ate abatazikola ate nga basasula okitegeera because ba advertiser kati babuze economy eri wansi n'ebisigadde naye nga radio zedda zasasulanga miliyoni 7-5 abakozi nga bafuna ssente. So today it is because of circumstances. Naye omuntu yenna yenna ali ku radio ba TV olina kati otandika olowooza how do I evolve ngenda ntya kukiddako kuba radio kati tekyasobola kusasula muntu ssente zayagala kituufu tekyasobola 5 mitwalo 5 yes radio ziwe ziri zisasula emitwalo yes radio ne TV yes ate ng'oli akeerawo nno ku mulimu bulungi but because of circumstances radio ba TV anti kati gwe ne wali abazaagala gwe kati Namukasa ky'olina nti naawe wewakoleranga egyandibadde equivalent ku mitwalo 5 wajjawo social capital kati TV ne radio inakuwa social capital. However waliwo beya minimum gye balina okugamba nti omuntu tumusasula miliyoni 2 kale agenda afaafagane n'ezo naye abamu tebakikola okitegeera so that is it. So about cuts evolving he has to, the only challenge is how okitegedde baagala omuwa show ye yekka weeri space weeri
abakola amawulire bangi bingi nnyo. So I think Cats should have taken it in good faith. Obakola YouTube channel Sheilah yamugambye. Agina Cats. Agina. Era ku YouTube channel ye kwe yayogerera nti ayina ebyama by'omukulu. Awo. Yali YouTube channel. Yali YouTube channel ya Agina. To subscribe inga to liking up channel ya Cats oba MC Cats oba something like that. Obakolera yo Sheilah gyayagala. Byonna. Omanyi kati njagala nkubuulireko Namukasa. Edda muzeeyi wange yali dokita e Mulago nga bakola ne bakuwa aw'okusula era mu accommodation muzeeyi wange baamuwa ku Bukoto Brown Flats we nakulira we banzalira we nakulira Bukoto Brown Flats block Ken house number 11 we twakulira kati bafunamu obutakanya ne maama wange nze ngenda n'omwana wange muzeeyi wange omukyala yali azimbye e Bukoto nga muzeeyi wange omusajja comfort eri wano teyamusobozesa kulowooza kikikola ki era mukuddayo awo yaddayo waabwe. It used to happen a lot to people in the public service those years because bali bakuwa that comfort, they pay you salary mala bala bawerera ku baana bo bakuwadde woosula n'ebisigadde. So there are some people who get comfortable on the job. Agenda okujjukira okubaako ne kye yeekolerawo ng'emyaka gigenze. Not abantu bonna tebaakolebwa haso. Waliyo abantu abamu nga ye ne bw'oli mu nnyonnyolo otya nti tandika Namukasa. Tali kikola ye yamanyira musaala. Ye is not a risk taker. Okitegeera kye ggamba. Nga ne bw'oli mugamba otya kiki oba ki beebo. Kati abantu ennaku zino they catch feelings very fast. I don't know why. Era nze kati sikyayagala kuteesa ku bantu. Nze nkubuulirako kye nkubuulidde ne ngenda mu maaso. So yoyo ye embeera eri awo. But Cats tasiba busungu. He will come over it. Ero jabasanga nga bazeera Sheilah yagambye. Cats bulijjo amwogerako ate bamusanga. Neyeewombeesa. So bino byonna byawedde. I think maybe Cats yakifunye in the wrong context. Oba yagambye why nange kampikire wano essannyalaze mpitewo. They will agree tugende ku kiddako. Ne Cats Sheilah temususa emyaka. Akati sagala kuddamu bibuuzo bya kisiru ssaawa zino kuba kati ekyo kibuuzo ky'omuzza. Nedda anti kati ndi muku Cats twemanyi mu kutunula eri interview gye wakoze tujje ebibuuzo. Namukasa. Golooza Cats Sheilah emususa emyaka. Leka naawe yagala kunsikulira fitina. Kati sebo nze gwe yagala gisiikolera. Nedda ojja kibumbabumba gwe. Nedda sijja sobola. Eyo end of discussion. Mama era yo muntu yo mushira no yalese ebiwundu ku mitima gy'abantu. Nagenzo laba hajja tikulu ankubira naye Namukasa omwana. Nange Akram yankubidde. Hajja tikulu. Tali happy nawe. Happy nani? Nawe ne Sheilah. Nze katali happy nange lwaki. Kasuku naleeta omwana nanzi. Ebyo ebibozi by'ekisiru saagalira ddala biwulira. Era Katonda yamuyambe buyambi n'atankubira. Yeah. Nobody tells me who I host and nze mwennyini Namukasa nani kugambyeko nti yogera ku kino. Kati bemba sikikugambangako kiki ekirowooza omuntu nti oli azze ku seeti yange n'ayogera by'ayogedde nti nze nabimugamba. Kati awo ndeka bulesi. Ajja tukuluthum mukwano gwange mwagala simuyinaako buzibu. Naye Katonda yamuyambye teyankubidde essimu biŋŋamba. Omwana yayogedde byashe. Nani muviiriddeyo. Bisigale ne mwetondera nga mwetaaga. Omwana simanyi oli n'ayombera omusajja. Anti ye yabadde agamba talaba nsonga lwaki omuntu ayombera omusajja. Nze Namukasa. Omwana yakulira nnyo uptown. Nebetabeera. Ffe tubalwanira. Bwe buzibu bwe muyina. Anti ensonga ki abasajja babajooga. You have to know your self-worth. You can fight for your man, but not publicly. Ferguson yavangayo n'adefending abaman you. Naye nga story kati zifuluma ennaku zino. Ng'ekiba mu dressing room awo.
Namukasa musajja wo bamukyalawo olina okubaako wootuuka n'omugamba nti nkooye tobiddamu. In fact bwe bakutunuza mu kamera nga kubuuza baawo yakoze bati mugambe ebyo sibimanyi sibyogerako. It is a family affair. Abantu balina okujja family mu mawulire. Tosobola nze omukazi yenna alwanira omusajja ne baba nga balwanira nze mba sikutegeera. Tuyagala byakulwanira. Nze mukazi wange alina okuba nga asobola okujja n'aŋŋamba nti baby boy kye wakoze saakitegedde. Naye mbu yagenze n'alumba omukazi omulala. Nze wange tadda. Oba omugobye. Ate omukazi yamukoze eki? Ajja luna yagamba onwanirangako ne bakwogera nange nfuna amaanyi. Emboozi omukazi alina kuba nayo nange. Yes. Kuba kati ne bw'onoogera n'olumba omukazi oli bemba ndi wakuddayo era nja kukola ki? Kuddayo. Era ngenda kwongera kuswaza. Ate abakazi tebafunye maanyi nga babalumbye woowe. Wafuna kituufu alabira ddala nga w'amaanyi. So you should be able to talk things. You should be able to talk about things with your boyfriend or your girlfriend. And bw'olaba nga tekisoboka muleke. Niba n'abasajja b'omu mawulire Kasuku oba olwanamu. Kati rapist nga yalwanira musajja we singa bagenze ku mwana wakubiri. Ya kati be yalwana naye ne wabaaki. The public ne yesunyiwa bbaabwe. Ani agamba kati omuntu omulala bw'avaayo n'agamba nti amulimu. Anaakola ki? Era ng'alwana tufune owookusatu. Tuyo ali mu wakubiri. Tugende mu wookusatu. Musajja oba olina omulwaniramu Kasuku towabya bakazi. Omusajja bamulwanira oli naye nga muli mu maka wali buli kyoyagala okukola awo. Nze sola kubira musajja ati okola kine mukazi wange. Kati Akiramu yabadde agamba ki? Anti Akiramu ndabi yadda ngamba oyo muwala yeeyita kiwa kyanjogerako. Nensoka ne mmuleka awo kyali wange Akiramu. Akiramu akube kyeyo. Soka ne mmuleka awo. Akube kyeyo. Just kati abantu nze obulamu essawo nze kati ne bondaba wano. I'm on the move. I'm on the move ku kiddako. Sente ziddako nzijjeewa olamu obulungi obuddako mbusanzeewa. I'm on the move. Kati omukazi ne bembeera nga nkwagala nnyo wabaawo ansinga ng'akwagala aba yolekedde okutwala. Kuba tesigenda nnoonya ssente neegayirire ne laavu. Tekisoboka kubaawo. Nze kati nze ebintu bye sitakayanira sikayanira mwana. Sikayanira mukazi. Omwana wo tumukayanira. Oli bw'akeera ku makya n'aga nti oyo mutabani we. I count my losses. Oli n'ayolekera ne mutabani we. Tugenda mu DNA? Me? No. It's not possible. Yes. Omwana wange agenda bagamba nti mutabani we ye agende naye mu DNA bazuula nti omwana wuwe shawuli yaako ensi ebeera emutadde. Naye agenda amukwatemu. Oyo mwana wa nze sikayanira baana. Okayanira obuvunaanyizibwa. Sikayanira mukazi. Era ewaliwo yali aŋŋamba nti oyo mwana wange ne mukuwadde. Gye bali eyo. Namumuwa. Kati bw'ali kimanya nti suuwe. Omwana ali nnoonya. Namumuwa gy'ali. Nze sikayanira mukazi sikayanira mwana. Kuba omukazi waasalirawo nti kati eno gy'ali. Kiba kitegeeza eyo gy'ayagala okubeera. Naye fe abakazi oba okayanira ku musajja. Okayanira omusajja obeera omala budde. You just have to be where you are. Obulamu n'obulabanga bwe butambula. Bino tebikkirizaamu omukazi nagagamba gundi ave ku bba wange. Sibikkiririzaamu. Era ebyo balina bikolera eyo nze nga simanyi. Nga lwaki oli agamba oli gwe wennyini gamba bbaawo ave ku oli. Yes. Ate kati otandika okukubira omukazi nti ate kino ate kiri I don't know, people may think ndowooza birala but njagala nnyo my peace of mind nze ng'omuntu kyakiva olaba nze ne ssente sikyazikaayanira nze nnoonya kalimu akange kenkoze bwe nzijawo emitwalo 5 oba miliyoni eyo yeyange gye ndya. Namukasa singa tutandika okugoba ddiiru and you start acting shady eyo nga njireka. Kubanga sente ze sitanaba kukwatako ke kawumbi. Nali mbaddeko ku akaunti yange nga ndako miliyoni 10.
so I know 100 million what it feels like. Kati after 100 million iziddakawo ze sitana bakukwatako. Kati nze Namukasa kutandika okukayana nina abantu bangi bajja kugamba. Nze bw'ogamba nti kate Kasuku kale kiikyo kyekikusanyusa tugende mu maaso. Kuba ssente ate zikolebwa mulamu. Ate leero ogenda zikayanira ate enkya osanga omuntu ate olina okwebwalabwala ate biki nga it doesn't add up. Okitegeera kyeggamba. So ebyo bye bakola ebyo babirekera awo. I support Sheilah. Tewali nsonga waaki okayanira omusajja. Kale nate oyinza omukayanira eri mu nkukutu but even come publicly. Ng'omuwolereza. Ajati yalina owolereza akira. Abo abasajja abo boolaba abasajja omusajja ayinza okukuswaza. Buli w'omuwakanira ye. Kati lw'omusanga nno ne maama wo lw'omanya nti kati kyekyo. Omusajja ayinza okukulya n'alya basisita bo n'aliiramu ne maama wo. Tomumanya omuvubuka eyalya abalongo ne maama waabo? Tabaddeko ku TikTok. Mbadde manyo. Ne juzi yajja mu studio. Ono webulaaya. Twali tukwata Jojo. Omukazi omusajja akulya n'alya sisita wo asooka owokubiri owokusatu n'alya ne maama wo. Ate kyekimu ne ku bakazi. Mukazi asobola okukuwaako n'awaako baganda bo bonna ne taata wo n'amulya. Ne taata wo n'amulya ng'abamanyi bulungi. Ebintu by'okwekola nno gwe obimanyi. Nze sikyanenya muntu akola nsobi nga beekola. I don't. To blame someone because of sex? Sex muzimu. Gukulinnya. Omusajja bajja ne bamugjayo ne bamulaga house girl gwalidde. N'ogamba naye kiki? Naye nga yamulidde. Nga kyawedde. Nga house girl kira kifaanana byakyo. N'omubuuza naye yakyagalako ki naye nga yakiridde. Anti effumu lyamutembye. Effumu likukwata ku makya. Ne likufumita, ne liyingira ekiro. Olwo nno mukazi we yagenze mu lumbe. Bwe likutujja. Lwaki togezesa omufaliso? Kati okola omufaliso n'omuntu gwe wandyagadde ki? Nagoma effumu. Omalirizo yagadde awo. Omukazi abeera awo buli kiseera tava mu nnyimbe. Twafiiriddwa. Simanyi tulina olumbe. Twafiiriddwa tulina olumbe. Omusajja n'asirika. Ne bw'aba afuluma kati dadi gwe Jeni. Dadi sukaali wo muteramu mutinitini. Negoni nti kale. Ne mugenda mu lumbe olusooka weekend eyo okomawo Mande. Nojja okomawo n'emboga. Ne watermelon n'amatooke ne bugga ndawakasi. Omusajja weekend esooka n'atandika onnyumya n'omukozi. Omusajja bw'atandika onnyumya n'omukozi n'obasanga nga batudde banyumya. Mugobe. Be warned. Omusanze anyumye ne dadi. Ono n'ataka bannange omukozi ono n'ataka kugamba mami munnange dadi atoza samteddemu osukaali omungi. N'ayomba nebe n'amasanyalaze munenkamula wabutereeza nti ye ng'omanya omusajja ayomba atya n'omukozi najja nati baayombi gwe wamuleeta gw'oyomba naye anti ng'akoze ensobi emaka gago ne bagenda waliwo ebintu by'olina oleka kati kwe tulaba boosi ng'ayitawo nti ate kirina sima bamuyiribya kati ng'ate n'olwo olutalo era oluyingiramu. Waliwo ebintu ebirina okubeera above you. Bye bino bye mbadde nga nyombako ne bano bano abaagundi aba TV. Waliwo ebintu wolina okubaako wootuuka nga it's beyond now your level. Nga tolina biyingiramu. Kati ssebo omukozi batandika banyumya ng'atandika. Kati omukozi naali far-fetched. Omulekawo ne kasisitako. Kali mu senior 6, senior 5. Hey. Kati okugamba nti bawa ansabiriza ate bawa avujjirirawo ku nkalu nga batandika kwerya kati ate waliyo obuwala bu mafiya akuliira bawa emyaka egyekutteegi nga tomanyi omanyi waliyo abakazi batandika olya bawo n'afuna amaanyi n'afuna amawaggali waliyo omukazi ng'akuliira omusajja wo bulungi nnyo nga ne bemutuula wano tomanya
Nakali silent. Ng'otandika muwolereza nedda ogenda owulira nti yali ya sister ono naali oli ne maama wo n'amuliiramu. Omusajja alya maama wo misana ttuku. Maama wo n'agamba nti kati obadde oteesa ki tewabiraba gatali konfufu. Nga omwana ne maama balwanira omukinjaji. Maama n'amubuuza oteesa ki. Kati bw'oba oyiwawo omubiri. Saba naye ng'anyumidde denzi. Waliwo ebizibu ebimu ng'olina bihandolingira munda. Omukazi omusajja yayenza okihandolingira munda. Byebyo by'owulira nga tebabyogera nako. Tebabyogerako, it never sees the day of light. I mean light of day. Naye kati fulako abantu balina akajanja. Of course inoza mubaamu n'eddogoloosi. Anyway, byebyo nno munnaye Namukasa. Bane tumali ne Spice Diana ne Chumi. Spice yagenze najjayo oluyimba. Abaana bagamba nti sente ze yafunyemu ate Kasuku bya channel bimanyi bulungi. Sente ze yafunyemu azikwata aziwooli omwana. Spice Diana. Ekyo kigenda mu ekyokuyiga. Ayagala nnyo bampaani. Mu Luzungu bye tuyita PR. She likes helping people a lot. Okitegeera. But sometimes you have to olina okubaako kyeweesigaliza. Nze Namukasa nsobola osanga omuntu ng'ali awo ku accident n'eŋŋenda. Anti oyinza omutwala mu ddwaliro gwe ne bakuteekako emisango. Kyenkunnyonnyodde. So bw'oba oyamba abantu olina okubaako ne wookoma. Tokola nnyo bantu nti simanyi otusanyusa. Omunayuganda tebamusanyusa Namukasa. Essaawa yonna akyuka. Essaawa yonna Omunayuganda yeefuula atakulabangako. Kati Spice kyenjagala omugamba abenga Shiba ayina bayamba naye abayambira eyo. Okitegedde? Abayambira eyo. Si buli omu nti ate simanyi ne kamera, ate simanyi Spice has a soft heart and that has been her biggest undoing. Kati agenda otuuka obusungu bwe bumulinnya kwe kutandika okukola ensobi ezimu. Naye nga alina kulekera awo. Tiwali kirala. Omwana yagambye mbu Spice we bafunanga ebizibu nga bali abavumi nga bamugamba vumamu ono mukwatemu ono wuuno. Anti byebyo. Kati Spice alina okwemanyiiza okubeerako ewuwe ng'aliyo yekka. Bwe buzibu we buva. Buli wotandika okwagala ennyo abantu bye biddako. Bakusasula bwe batyo. Let her stop PR. Let her sing. Amalo yimba Olutalo omulaba akola ebyo. Mbusima ati n'atulatulawo n'abantu. Era abayimbi bonna babirimu ebyo entalo era oziraba. Okitegeera? Bagamba abayimbi n'abaana ba TikTok kati basawa gyali Spice gyali. Ndowooza okitegedde. So let her become, learn a lesson from that, let her move on. Ave mu bampaane kasita anamuvaamu ebisigadde bigenda mwanguyira. Sente zaffe. Ezaki? Eza YouTube wadulimba yalujje sente yali azifunye. Anti the fact nti sente meka. Zaali mu meka mulowooza. Zaali mu meka. Olwo limba lwamuwaayo $5,000,000. Tekisoboka. Ekinene nnyo miliyoni egi luli ku views meka nze nzikubalire wano. Yalujje lwali mu 60 nedda oba 26. Ke. Emitwalo 26 oba emitwalo 26. Lwali mu sente meka. Lwali luyingidde emitwalo 2. Bwe lwayingira emitwalo 2 ne miliyoni teriiyo. Lwayingira emitwalo 2. Lwayingira. Bwe lwayingira emitwalo 2. Okusinziira ku description ya channel ye. Ayinza okuba yalufunamu akakadde nga kamu kitundu 2. Oba 3. Babanga ya describing nga music oba art. Asobola. Amuwe sente ekyo nakyo kiveewo. Kiveewo mu ddiiro. Mama nayo tukisupportinga bamuwe sente. Naawe ndeka. Wabula Kasuku. Beera bulungi. Tayagala mwana bamuwe sente. Naye nga temwera. Maze twekayo.
naye nga temwerabira abakyala Solange women syrup agenda kuyambako mu nnaku zo ez'omwezi bw'oba olumizibwa olubuto omugongo amagulu emmeme kusiikuuka ekyokuddibwamu Solange women syrup yakkirizibwa aba National Drug Authority katale genda ku pharmacy kuli okumpi oba supermarket osobole okumwefunira asobole okukkakanyaako ku bulumi obwo buyitirivu ate naawe ng'oli wabweru w'eggwanga genda mu dduuka eritunda ebintu by'Abannayuganda obagambe njagala kali Namukasa ke yayogedde Solange women syrup gwakaagadde mbungi bakubire ku namba 0774 49 98 94 kanjiddemu 0774 49 98 94 ke Solange women syrup atenga nyongera okujjukiza abannaffe abanana herbal mouthwash genda ku supermarket ekuli okumpi oba drug shop ogenda bawefunira kanana nana herbal mouthwash lyeddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza luddamu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kapa mu kutiya musange mu famasi zonna nana yakakasibwa National Drug Authority olunaku olwaleero naye nyongera okujjukiza ne bannaffe aba Victoria University balina match intake kyagendera ddala mu maaso twalayo omwana wo asome tulina certificate diploma kosa ne degree musibe bulungi mweraba ate